omukolo gwe nkuleetedde omwana omulenzi Ntege Dennis n'omukyala we omulungi okukamala the beautiful Black Beauty Chocolate baby bannange abaami mulonda abaana ab'obuwala naddala bagwa mu sayidi ezo ono nno gw'olaba yatwalibwa okunte 12 era olwaba okutuuka ku site bo baneno tebalinda kutula mu kidala mbwate babazaale emikolo gyabwe ebiseera ebisinga oluba okutuuka abako baffe ab'ensonga babagabulirawo emmere era nga tent ebeera aside before nga tebannayingira mu kidala oba nga tebannabagema. Era we bati mukwano gwange ne bayingira bulungi ne balya emmere olwaba okulya emmere ne babagema abasawo baffe ab'omu nnyumba ate olwaba okubagema ne bafuna ebifo byabwe balina okutuula ensonga n'etambulira ddala bulungi nnyo. Tuli mu mukolo wakati ogw'okuhinjirwa njagala otegere kye bayita okuhinjirwa.
sabitimeyo eranze wansanga nekimu mbudabuda darling wanzibula n'amasago wanteba kanya kadulo wambudabuda darling wanzibula n'amasago kanakose wamukwano njagala kuwane kanakose nekyata kamugambe lero njagala nkusuuza abewanga omugalo siwulira era webati abakoba forwabo okutuuka nabuwala b'obulazi ne bajja ne balamusa kubako wabula ate ku mulundi guno omuko ye yejjayo n'atuula mu ntebe wasuka kulya ekyama kyembasikwa kwerwaza naddala ng'oluzo kuteeka mwewamma muyina basawo baganda era tuli baganda eno tulina basawo banyarwanda kuba muli banyarwanda abange mukuba engalo ez'amaanyi nibyo sanso balaba basebo musanyuke nnyo okuba tuzze mu nkuba sanso balaba banyabo eradde basebo eradde nnyonnyonya basaba abanyarwanda eradde banyabo nkulika amakubo ageno tegatumenye baagakola ne turakiti erimu muli kaakati taata abalwadde baffe betugemye bonna abasinga babadde balamu era tufunye eddagala eribawonya naye taata mulimu omulwadde omu oyo eddagala litubuze akati abewange bwange oliranye omulwadde oyo mugamba atereere naye taata eddagala erinza omutereeza tujja diyita lidiology wangi abewange munimbye boogedde ku linnya ly'omwana akyasinza obulungi mu kiboga mwebale eradde basebo eradde nnyonnyo bannange mukulika amakubo tegatumenye muleese ali ate kabiri nnagi tetumanyi bwali mumugambe booya musazeko nalo buluno kisiyo buluno okola biki ebyo buluno buli omu awoomu buli omu awoomu kino kiki sibuwulire mujeno ina abadijegera muziro gwe nnyabo ono mukyala we wuuli biveemu tokyankalanya bufumbo bwa muno genda gwegende mukyalawo Kabasa Simeon gemanya gange ensonga etuleese wano taata mu maaso go bulira nina muto wange obuuyi buno eyawezeza emyaka 18 awulira engalo ez'amaanyi obuuyi buno omwana omulenzi alagikako mu bantu alabika obulungi kaalala ensimbi gwe zaakeera Dennis Ntege wulira engalo za booyo obuuyi buno era taata nsaba okkirize nga muzzukulu wa Walusimbi nga yeddira Ffumbe wulira engalo z'Effumbe sebo kitange omwana omulenzi obuuyi buno alina omwana omuwala gwe yalaba mu maka muno omuwala kyasinza obulungi mu ggwanga lino wa mu maka muno wano omwana omuwala mulungi ng'erinnya bw'olyogera wulira engalo ez'erinnya eryo ndagusaba mulagakanya omusaza otwakire eko muri uyu muryango tujemo nk'uko nkubwiye ko turi abagande Denisi niwe njanye murumuna wanjye ndagusaba unyemerere musabire ndumva se umugabo usaba uyu mukobwa ko ari umugore wanjye ndamumuha wano wazuseewo ensonga nti Lydia tolaba ogambye omukyalo oyo takyankalanya maka era n'agenda kati naawe weegobe Lydia afunye ebbaawo ali wano ekituufu
Kituufu. Omanyi baki kituufu? Kuba oyo abeera jjajjaawe. Jajja. Oyo abeera mwami. Kantabe side eno mukikiriza. Mukikubireko mu ngalo bakirere. Mbeera yakuyiiya. Kanange muyiyizaawo. Ewe ntabwo nakuva imbere ndamuguhaye utankubitira abange mukube engalo ez'amaanyi abange sibawulira. Tukkiriza ku lw'enkolagana ennungi eri wakati w'abalya Naka n'Abanyola bana ab'eno Ekibaale. Tukkiriza okubawa Lydia. Abange mukube engalo ez'amaanyi. Bana nsanyuse nnyo okubalaba. Taata tusanyusa okusanga abange mukuba engalo ez'amaanyi amanyi Oluganda. Nsanyuse nese kusanyuka yenna. Abange engalo Oluganda nga lwe lwannaka lwennyini. Bawo nakasigirwa bakikakase. Bana nsanyuse nnyo abeefumbe. Mbasanyukidde nnyo. Abange mukube engalo. Bawo n'ekisoko. Ate ekyala ffenna ffe tuli balugave. Muli bazzukulu ba Ndugwa. Yakatende. Abange engalo ez'amaanyi. Ffe waffe omanyi wakatende. Ye taata. Tuli balunzi ba nte. Twagala nnyo amata. Ye taata. Kyekiba tubeere ne mu ttale. Ye taata. N'ensolo zaffe. Katonda yeebale. Kati no Lydia eno okumutwala twagala ente makumi ago. Muziteeka wano mutwale Lydia mu kifu kye. Wasigale ente nga tukama nga tulunda nga tusanyuka ate namwenca n'abazzukulu bajja wano banywe ku mata. Kyekyo. Bakulu wangi tusiimye nnyo. Amiina bakube mu ngalo eno side eno. Okutuwa omwana wammwe naffe tumutwale. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Naye nga tubadde tusobola ente 8. Mwebale kujja ate mwebale kutwagala. Amiina. Kubanga ariko nuvaga leka mpagabanyirizeho. Urakoze cyane. Ariko nivuga kugabanya mutaza n'ibice. Tata agambye kendeeza ku nte musabe essaala. Nimuzani nka 15 mu mutwale. Taata webale nnyo. Ekyo kya bbeeyi kubanga oba olyawo okkiriza naye katukuwa ente 10. Tuzireeta nga zitunula nga ziraba. Si mu ngeri eri. Sitwagala ya ssente twagala weki naye ente yennyini kubanga nabo banywemu amata ng'omuntu tumututte. Omutwalo just andikiyita nti kasiimo ka muzadde. Kituufu ekyo. Omwana tagulwa siwe waawo. Kusiima busiimi. Ente 10 abakadde bano ne famire eno bazikiriza. Abange mukube engalo ntwaya. Abadde abuuza abefumbe kye batera okukola. Oyo olulabye ente 10 nga buli nte eyina ennyana eyonsa. Tamanya tategedde nti mwe mugaba mwongerako n'ennyongereza. Wulira engalo z'abagabi. Ono kyatategedde. Omwana omulenzi ensimbi gwe zaakeera waali ewulira engalo ez'obwoyi buno. Nze nga muti gw'amasannyalaze gutwala amasannyalaze
gonga guli mu nzikiza. Sereki tugenda kunoonya oluyimba olw'ebbeeyi olujja mu mwana omulenzi. Labwala simayo munyemerere omukwe wanyaza banga omwana omulenzi tugenda kuba tumulagayo. Mubone Ebyerwanda tebamusenga mu jangu kwekule. Firimu yakulaga kakati kali ngenda kubasaba tugenda teka mu vibe kubanga tugenda kulaga mwana omulenzi azokola ki akabikava mu ki abanyina mumuwerekereko banyina abatendi kasineko abango kala kalulu makuba musik tigino Abero chemuli uise kala ya gala banana siwa ulira ya kwenumba gana iye gaza faza nera pasta alage pale muwe ku banana uise kala ya gala banana abenga leno ngamusirise ubado betulire gaza faza nera pasta tuladaza alage pale muwe ku banana basebo ne banyabo mulabe boy mulaba omwana alabika obulungi engaleze waffe eno kyukamu abanyarwanda balaba omuganda alina sente kyukamu tuleko eri wanika emikono gyebiri wuubira kufa abali eno akalulu sebo taata omulungi omwana omulungi bakameramani mudde ebbali abakulu balabe bataata omwana omulenzi azze okuwasa muwala wammwe Lidiya y'ono mumulaba ali atya kiri kitya omulabye kyekyo Matia chini, cheza na mimi, tingisha papa chini Mela nini, onyirira sikini Oyama nini, ndo zalelo shuwa wini Vibes iru wa gulo muziki weguli I'm dressed to kill, kuma kutu kwendi Makuvuma chincho, mugago mkuli King Kong, sambera ngozi nirigari Kutu kwenshi, bani mara kufuna wabawasa abefumbe bedira kwata bannazaala mu ngalo naye si basazaala nga si munyarwanda niwe witwa Ntege Dennis Munabulemezi era gwensaba mumuzaale afuuka omwana mu lujja muno era muwala wammwe Lidiya okuva olwaleero mumusiibula abeere mukyala woono kansabe tugate engalo zaffe twanirize omwana mulenzi Ntege Dennis nga omuko waffe mu lujja muno gwe tugenda okwasa muwala waffe ate agenda okutegatako era ng'omwana mu famire twongerewo engalo awo twongere engalo ez'amaanyi mukama yeebazibwe sebo situla emikono gyo gyombi owuubire kuba otaasobodde kukutako mu ngalo abavidiyo mutunuze eri atagenda ku
abe wange gye muli kibulamu sibawulira Tata wa Dennis musaza aranga ne mama basembere maaso olwaba okubanga omugole waffe afuluma waatyo mukwano ate era tebamuganya kutuula olw'ensonga olutuuka mu kidaala baba balina okumuhinjirwa era bakiyita giveaway kuba nakyo kibaako ku kalombolombo. Omukyala ono bamukwasa bazadde abatuzaalira omukyala bakwasa omwana waabwe taata azaala omulenzi then taata azaala omulenzi oluba okumufuna n'amukwasa omwami we era oluba okumumukwasa watyo n'amuteekako empeta oko nno kwe bayita okuhinjirwa njagala okunnyonnyoka ate era okutegeere okitegeera mwana rwose ndamubahaye kandi ndashimye mubahaye n'umutima mwiza cyane urakoze cyane taata mama n'abooluganda mwenna tweyanzeege okutuwa omwana wammwe ng'ate ffenaffe tuyingire mu kika kyammwe tubeere bumu mwebale nnyo mwebalire ddala tusiimye nnyo tubakakasa nti muwala wammwe ate muwala waffe yamwagala genda mukuuma bulungi mulabirira tubeebaza olw'okumutuwa mwebale nnyo mwebalire ddala zadde mu ngalo baganda ba Dennis namwe mujje wano tukole kye twagambye mami ne Metro musigale baganda ba Dennis mujje baganda b'omuwala baba neeno bombi senga kwata wano kati njagala mutwala sebuyaniriza mukyuke mumukwase Dennis mukyuke abe wange sibawuliro waji abazadde mugende mutuule abe wange gye muli abe wange gye muli siba muyimirire abe wange jangu eno Dennis jangu ne munno abeeno muwanike emikono muziki iye owomukwano Lydia mulungi nkusaako empeta eno ng'akabonero akalaga nti nkwagala nkugobako kawawa yenna twabeerangawo omulala aleeta wano ente
kubanga nzireesi bagala nnyo. Awo nno mukwano omwami olwaba okubanga bamukwasa mukyala we n'amukwasizaawo ekimuli kya ssente kosa omuteekako empeta. Serekitagenda mu 0. Mwana muwala Lydia, ekirabo kino kitegese nga kya mukyalawo. Mwana muwala abalala bagwa mbeero diyu neego ogudde mu ssente. Mukwase ssente akatali kabbe okyuka vot n'omutu soko wanika abataka balabe balowooza tugamba Lydia nawe sako simayiro nga azaagala maama bazireetedde ggwe mwana mulenzi mukyala wo mukwase ekirabo nebugumulize metro nisembera kale Lydia receive yaniriza ekirabo Lydia okyuke nuleno bakamera n'aba video bagala kiraba kyusa bukyusa ekirabo kibeere wakati wammwe. Agambye atya? Wow, that's beautiful. Era we batyo bannyina abalungi nabo ne baleeta ebimuli byabwe. Ekyo nno kikulaga ki nti mu Buganda bannyina abalungi bakikola ne mu Bunyoro ne mu Banyarwanda ne mu Banyankole. Yes, ekyo kyekimu ku basic maybe ze bafaanaganya. Omukwano omulungi Lydia ng'erinnya lyo n'ebigambo byembuze ndi musanyufu nnyo. Tutambudde olugendo lubadde luwanvu mukwano ng'ewo wali eno ewala. Tuyise mu makubo mangi naye twatumiddwa mwannyinaffe Ntege Dennis. Era twakoze ekimuli kino nga bannyina b'omugole okuva ku ntobo y'omutima gwaffe. Ebimuli biriko bingi nnyo. Kala sijja zoogera zonna zimalayo naye manya ebimuli byonna bino nga ebiri. Tukwagala nnyo era tukwagala otwakirenga ng'omusana buli lukya. Otubeerere ekitangaala mu maka gaffe obeera omukyala yaniriza abantu b'omwami wo. Naffe tujja kwagala nga tubadde tukwagala. Tujja kulaga omukwano era tutumye ntukuteeramu ku bibala ngeri gy'oli ewala eno. Ogire ng'olyalyako paka woonoddira otufumbire. Kwagala nnyo Omukama abakuwa omukisa. Mulabe mmaani musembere keno musembere eno abe wange mumpe vibe ali muyimirira awo mukolemu dansi kale mugambe eti fira mwana muwala singa olulimi ame mutunulire mu face musembere naawe sembere waali wangi kale mwehaga katugende omukiganda kwete kuharagata. Era we batyo babatwala ne babalambuza ente ne babagamba zizino. Awo no mukwano ne bayongerezaako ebyokunywa ne baleetanga era yakyusa n'omwami we. Omwami n'ayambala ekinyarwanda n'omukyala n'ayambala omushana nagwe ogwali mu cream ate era nga mulimu ne gold. N'alabikira ddala bulungi.
Abikyeko. Abange. Huyo mwana. Wanji. Dennis huyo. Wanji. Lydia. Yimirira. Uyanirize. Dennis huyo. Dennis huyo. Wanji. Abe wange muwanike emikono. Kale indirimbo. Kale kube mu ngalo tunatambula n'oluyimba. Lydia. Maboko hejuru. Mwamumere amashimo kabyara. Dennis huyo. Hey. Nyaruguru. Umvadi. Hey. Ngoye. Aha. Lydia Sembera. Wanike mikono ya metro. Muhabere. Wanji. Kale mikono wakulu. Abajesera n'abahinda. Abahinda abanyabutare. Bamwe abahinda. Now, let's go. Bwotunulira what is going on here. Ngaba video n'ebifaananyi bye bajulizi. Kati bamuteeka mu chupa. Mumuteeke mu chupa Ennyarwanda. Akikakase. Kati sebo abadde tanaba Munyarwanda gwe. Ate ndo agarutse wanyi Nyanza. Aba n'Abanyarwanda. Urakoze DJ. Ngoya. Webale DJ. Basebo mwebali nnyo mwebalire ddala okukkiriza kuzaala Dennis kunafumwa mukyala Lydia ukolo mwebali nnyo mwebalire ddala okusinga ku side y'ekyemmanga abatuwadde omukyala siima nnyo era mbeebaza mwebale kutwagala nakuba abantu abakkakkamu ne mujja ku mukolo guno ne mutuweesa ekitiibwa badde suubira tuyinza okusangawo abantu abeekana bwe bati Mukama abatuweera omukisa ne bwe tunaba tutuuse ku mukolo oguddako ndowooza tujja kusingako wano tubaaniriza nnyo mu kitiibwe waffe ng'omukolo ogwo gutuuse mwebale kuba bantu balungi Sebo Dennis neesiimye okulaba ate neeyanziza ne bewampa era nsiimye omwana oyo bw'ali baako ekintu kyakoze nga si kirungi oyanguwangako n'oŋŋamba ne tunoonya ne tutunyonyeza eddagala ate ne Dennis bw'abaako ensobi gy'akoze munne naawe ojjanga n'oŋŋamba ne tutunyonyeza eddagala kuba ffe mpagi zaabwe naye nga kyemmanyi omwana owange ng'agendereddawo Omukama ng'engeri gye namukuza kyemmanyi ajja kukola kyemwagala kati neeyanzenge era ente ze mwampa nazisiimye bye mwampa byonna nabisiimye bye muleese leero mbasiimye mwebale nnyo mwebalire ddala we mujje Mukama akole ki ayongerewo era nammwe omulemererwanga omulemereddwa muŋŋambanga nange nsiri bubi omanye ekyokko okima n'omunene wuno waki taata weguli twagala ovayo
era nga mukwano yayambalira ddala fitting dress ye long sleeved mu kala ya gold nga mulimu pose ez'enjawulo ate nga nazo nnungi ddala. Bw'atyo mukwano n'aleeta akabbo n'akawa omwami we oluvannyuma n'asala keeki era omukolo wetutyo ne tuguwunzikiraawo. Tubaagaliza ekisinga mu bufumbo bwammwe ate era mwebalire ddala kwekuuma mwongere okwekuuma. Mukama Katonda abateremu obwangu. Webale kujja deno era nange kino nkikuwa nti for the few days wesigenda kubeera badde nsaba ojjira olyako egira nnyo akajuisi maama anziza tende simukwate ku mukono asituke mpola mpola. Thank you so much. Ataano tosala nkaaga onotera osala kinaana ebulayo gumu kyenda era nga tofa kale 10. hello please wanje agambye atya koja ogamba otya mugaga wange wuuyo omunene wange wuuyo engalo abange engalo z'omugagga wuuyo Hani bebale kujja mukwano kubawo nyaawo wulira olukundo muleeba olukundo rw'omugalo w'Omunyarwanda bebale kumpesa kitiibwa bangi sisanze buzibu mu kwagala sibona by the way nze sibonaabonangako nebwenkera ku makya n'ensa miliyoni meka bazimba engalo ez'amaanyi ate nga sina kye ngenda zikozesa nze muntu abeerawo nga mpulira njagala kusaba ssente awatali nsonga kubawo nyaawo sigamba nti njagala nnyo ssente awo kanyimuke naye like nze omusajja wange buli kyenjagala akimpa ate buli muntu yenna bwe olina omuntu akuwa banaye mwebazengako obugalo thank you so much bisaso I just know I love you so much obugalo bw'amaanyi. Tubaagaliza buwangazi n'ekisinga wano mu program emikolo n'embaga mwebale tuwakakisa kulaga mukolo guneeno ate ng'omulungi andaba njagala okutegeeza nyambazibwa Maria's Bridal. Maria's Bridal ye sponsor omunene ali mu shene y'emikolo n'embaga ye mukyala agenda okwambaza onyuma ate olabike bulungi oyagala gomesi oyagala gawuni oyagala mishanana oyagala zarababuuza agenda bugenzi mu town ku kizimbe kya City House opposite the Arcade ku Loom Street wenyini omulungi andaba Riders Magic Touch ka makeup kange nsinzide kumala ka ecology ekifo kino kirungi nnyo ate era kya mutindo gwayagala omukolo gugulaga ku TV enamba eriyo wansi nayo gikoppe osobola ofuna ekyo kirungi ate era eky'omutindo kye weetaaga. Mbadde ne Wire ku kamera atudde mu Sunday ja essaawa zibeera 12 zennyini nange omuweereza wa Josephine Namakula mu bracket kama ozi obudde bwe bumu mweraba.